mosa omwaka 2023 n'otukkiriza okulaba guno mwaka ogwa 2024. Twafiiriddwa abantu baffe bangi omwaka oguwedde, waliwo n'abaakatuvaako kati twongera obassa musaala zaffe nga bwe tugenda mu maaso okulwana okulaba nga kye baali basinga okulwanirira tukituukiriza, waaki tubaweesa ekitiibwa. Njagadde n'okuyozaayoza liida waffe omupya mu paliamenti Right Honorable Joel Ssenyonyi, sebo tukuyozaayoza. Tweraba nnyo bwe tukulaba, naffe tweraba mu ggwe, era tukusabira nti Katonda kukkiriza kuwa amaanyi gwe ne ttiimu yo, eddoboozi ly'abantu ba bulijjo liwulikike, ne bayayanira liwulikike ku fulo ya paliamenti mu buweereza bwammwe. Omwaka guno njagadde tugutandike nga tujjukira bye tuyisemu omwaka oguwedde, ate nga bwe tunuulira ebiseera eby'omu maaso. Omwaka oguwedde nga bwe mujjukira wabaddewo obubbi bungi, naye ate obubbi obwasinga okukwata ejjembe bwe bubbi obwenyigirwamu Vice President wa Museveni, Prime Minister we Nabbanja, Speaker wa Parliament ne baminisita bangi nnyo nga bagabana ebintu ebyali birina okuyamba abantu ababonaabona ab'e Karamoja omwali n'amabaati. Abantu b'e Karamoja bwe baali bafa eno, bano baali ku munyago kyannaku nnyo. Of course amawulire gatulaga nti abantu abasukka mu 9 be baafa enjala e Karamoja, ate ng'era kye kitundu ekyasinze obwavu mu Uganda. Okuwamba abantu baffe kweyongera maaso mu mwaka oguwedde, era ng'abo abaasobola okusumatuka ne bakomawo baatunyumiza olugero olw'ennaku ennyo, omwali okutulugunyizibwa n'okukwatibwa, okukakibwa, okwekakaatikibwako, ate nga okukwatibwa kuno tekwali ku bakyala bokka wabula kwali ne ku basajja. Mujjukira nti omu ku bannaffe gwe bayita Alex Kayiwa yavaayo ye n'amalirira n'ayogera ebyamutuusibwako, ng'omulenzi ono yatuusibwako ogw'obulisamaanyi ng'ali mu CMI. Omulenzi ono abasajja ab'amagye bamwekakaatikako. Felix Kulayije yasirika busirisi, ndowooza obuswavu bwamujjula, ne gavumenti yaabwe yonna tebaavaayo kukyogerako. Be bantu be bamu abaali beefuula abavumirira obuseegu, naye ate nga be basinga obuseegu beekakatika ne ku basajja bannaabwe nga babakutte. Ekyo tukyalinze Felix Kulayije, omwogezi w'amagye, okuvaayo okukyogerako, naye ngera bwe mulaba obuswavu bubadde bungi nnyo, bakyatya okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. Tetugenda kulekeraawo kujjukiza bannayuganda bikolobero abasajja abo be bali mukola ku bantu baffe. Bannaffe bangi baakwatibwa nga bwe muli Wuma Lumagala, bwe muli Muyodi n'abalala, ne basibwa e Luzira, era nga kati bakyaliyo nga bavunaanibwa okutuwagira, bavunaanibwa okuba aba opposition, naye ate nga tewali na due process egiri mugenda maaso. Mwalaba nti omwaka oguwedde Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bayimbulwa mukomera oluvannyuma lw'okumala mukomera ennaku 524, ebbanga erisukka mwaka omulamba nga bali mukomera bayimbulwa. Naye ate bannaffe abalala omuli Olivia Lutaya, Machete, Seguja n'abalala bo bakyapositeza mu makomera, bakwatibwa ng'okulonda kwa 2021 kwakagwa ne basimbibwa mu kooti ey'amagye newankubadde si bannamagye, ne paka kati omusango gwabwe tegutandikanga kutojjera. Twalaba omwaka oguwedde nga bannamawulire baatiisibwatiisibwa, abamu ne basirisibwa. Twalaba bannaddiini bangi omwaka oguwedde nga baatiisibwatiisibwa, abamu ne basirisibwa, ate abalala ne babaleetera okubulira enjiri ng'ekirungi kye bafuula ekibi, ate ng'ekibi kye bafuula ekirungi. Tulabye ebyenfuna by'eggwanga nga byonooneka, n'ebyenkulaakulana nga byonooneka olw'obuli bw'enguzi n'obwenkola etakwatagana na nkulaakulana bw'erina kubeera. Olunaku lwa leero Uganda, mu mawanga gonna agali mu nsi agasuka 1,800, Uganda ya 38 mu buli bw'enguzi.
kwegamba Uganda esingako ensi 38 zokka obutalya nguzi, mwe za Afghanistan, mwe za Central African Republic n'endala. Kwegamba mu failed state bw'oba obala Uganda ya 38. Omwaka ogwedde nga gunatera okugwako tuwola oba beewola mu linnya lyaffe mu linnya ly'abaana bammwe trillion 7 mu wiiki emu. Trillion etegeeza billion 1000, billion etegeeza million 1000. Olunaku lwaleero buli munnayuganda nga otaddeko n'omwana ow'olunaku olumu abanjibwa million 2. Bw'oba wazadde kabebiko nga ka lunaku lumu oba ka wiiki bakabanja million 2. Sente zonna zeewolebwa naye nga zibulira mu buli bwanguzi oba nga zikozesebwa ku mafamily ya Museveni ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabi mwami Museveni balonda abasajja be ba yes man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akalina okubeera akeetengeredde, naye yayodde kayolawe n'ateeka mu kakiiko ako. Kwegamba ensonyi zigenze zimuggwako kati akyaswala mukitegedde mangu. Naye newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, twagaana okuwanika, twagaana okussa omukono. Tukyakiriza mu Uganda empya, tukyakiriza tetujja kulwanyisa n'embeera era tujja kugiwangula. Mwalaba omwaka ogwedde bwe twatalaga bwe twakola NUP country wide tour, obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda baavaayo okutulaga obuwagizi, okutulaga nti bakkiriziganya ne message yaffe n'obubaka bwaffe obw'okwenunula. Bwe twalonkinga ofiisi yaffe eno ey'ekitebe ekikulu, abantu bangi mu 10,000 baavaayo okutulaga obuwagizi. Twalaba n'obuwagizi obw'enjawulo obuva mu Bannayuganda bannaffe abali ebweru w'eggwanga abakolera eyo n'abawangalira eyo, kw'ossa n'emikwano gya Uganda abatali Bannayuganda naye nga bayimirira naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Omwaka guno oguwedde twatongoza ne documentary film yaffe. Luno olutambi basebo ne bannyabo twalukwata si firimu nzanye wabula ebyaddala ebyagenda maaso bituyiseemu nga tulwanagana ne Museveni naddala mu kalulu aka 2021. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde afuba nnyo okulaba nti ebintu ebibeera wano e Uganda tebifuluma. Ensonga lwaki intaneti baagijjako, ensonga lwaki bannamawulire babakuba emiggo, ensonga lwaki atya nnyo kamera. Ate mbadde ngamba ti kamera yo kyekyokulwanyisa ekyasinze okubeera ekyamaanyi ky'olina. So twafuna omukisa ne tulonkinga documentary eno era ne tufuna n'omukisa negenda ku lutimbe gaggadde lwe bayita National Geographic Channel. Basebo ne bannyabo twafuna omukisa nti eno documentary kubanga yali yabyewuunyo, abantu bangi mu nsi yonna abalala kyebaali tebasuubira, eno documentary yagenda mu maaso ennaku 2 eziyise newangula award eya Cinema Eye e New York. Gye buvuddeko yali yawangula ne award ya mu awards bayita International Documentary Awards. Nyina n'essanyu bategeeza nti eri ku lukalala lw'ezo ezirondobwamu mu awards eza Oscars. Kitegeeza ki kino? Kino kitegeeza nti eno firimu eyakwatibwa, kitegeeza nti luno olutambi olwakwatibwa ne lutabaala ensi yonna, ke Kazito lye sekonde erikyasinze okubwa Museveni bukyanga bawambansi yaffe mu 1986. Nga bwe mbagambye nti aspendinga sente nyingi nnyo okwetoola eggwanga, okwetoola ensi yonna ng'asasula zilobist companies ez'ebbeeyi. Kampani emu namanyako nti yalinga agisasula biliyoni 4 buli mwaka, naye ng'asasula essuka 10 okusiiga ekifaananyi ekirungi n'okulaga nti Uganda tuli mulaala. Naye kuguno omulembe tiyasobodde kikola era twasobodde omwambula ate nga tukyagenda maaso n'okumwambula. Kati ensi yonna emanyi Museveni olwaki kyali. Museveni tayawukana na Mobutu Sese Seko. Museveni tayawukana na Amini lwakuba Amini ate ye mulungiko okusinga Museveni. Museveni ensi yonna etegedde kikyali ate nga tukyagenda maaso n'okumulabisa. Naye ate
ekyo tekimala tukyagenda mu maaso okwerwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wambirigo n'okusingawo. Guno omwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munnaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe ekamokya nga lumu ekiro ekyakeesa nga lumu. Of course poliisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza, tewaali ripooti yonna era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda bwe yeeyisa. Twalaba n'ettemu lye baatugamba oba obulumbaganyi bwe baatugamba bwe baalumba Pastor Bujingo, driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we baatugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya ti musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala nga wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatibwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okuggyako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Well, tekyewuunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo nnyo mangu n'ebuteeka ku ADF era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babaparedinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF, nedda, tetuwakanya kubeerayo kwa ADF, naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yeekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina, oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yavaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Mulajjukira nti Jamiru mukulu gwe batugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Hussein Lumumba Amin bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'atutegeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga emmotoka eyo UU171 mu myaka gye7 Museveni alabwako nga yagivuga embaale ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi, Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne Mwami Museveni mu kitabo kye kye bayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu mu bulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatuju embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo, mujjukira nti minisita wa Museveni General Kayindo Tafiire yavaayo edda e Bushenyi nga baziika Doniya Teberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyeekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde uniform za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti y'Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula
abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanira enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu. Ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter tiyafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikatinga short, twalina ogiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo plani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga mulina n'abasirikale, mulina n'abantu abakwata emmundu si basirikale, ne mulina n'abantu be mwalaba nga bakutte emmundu nga bakikitana nazo nga tuli ku trip eyo. Era n'omuntu omu eyali akutte emmundu nga gezaako nsemberera nga maze n'ogikokinga essasa litadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamuggyako emmundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Neera nga bulijjo byaggweeraawo naye poliisi nembuzaawo bwetyo. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF. Ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yetutemudde. So temubongoota. Njogeddeko era nziramu nenkyogera nti gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omusolo ezisukka bilioni 5.2 za spendingibwa in fact ya 4.5 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda za Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga. Naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bituntundu ebirala kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Tuwagira nnyo Uganda okutuuza enkiiko bwe zityo kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulembera obulungi enkuŋŋaana bwe zityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse kikolimo kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamu lufuukidde bannayuganda ekikolimo. Bizinesi essuuka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula, byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko ate nga balufunamu beeba ab'olubatu abatono, bannannyinizi woteeri, bannannyinizi shopping mall, bannannyini bintu ebifunibwa busosi bannansi. Ekyono kyannaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira bigenda kuyamba abantu bannansi baayo wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo basebo ne bannyabo tusigala tukyalemeddeko, tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala kumaliriza nga mbasaba obutagwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza nti bwe mulaba bayidde awo wenyine mukwatira ddala. Mwalabye nga minisita Museveni bali omunsi avaayo ng'alagira bannayuganda
okuseka oba enjala ekuluma oba onyize oba wasuze tolidde olina okuseka ng'abagenyi bazze baleme kumanya nti muli mu kunyigirizibwa. Kakati ekyo ate nze njagala kibalage ti ate mwe mulina kola ekiri opposite. Bano abantu tebaagala balabisa, mbasaba mubalabise mu ngeri yonna yonna esoboka. Tugende maaso nga tulaga amawanga gonna gonna agatwetoolodde. Ago Museveni gabbamu ssente, ago galimbalima nti buli kimu kiri mulaala wano mu Uganda. Mukozese buli mukisa gonna gonna okubalabisa. Omwaka guno njagala obbasaba tusonge nnyo olugalo ku nnyingo namba 3 ya constitution yaffe. Ennyingo namba 3 mu constitution etulagira okukola buli kimu kye tusobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka bwe beewambiddwa. Mukimanyi nti tuli mu buwambe, enfuga gye batufugiramu si y'amateeka. So constitution etulagira egamba tetulina tetuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yonna yonna kuzzaawo enfuga ey'amateeka, wabula kitukakattako n'ate tekomaawo etuwa n'obukuumi protection nti omuntu yenna yenna ne bw'aba akwatibwa ng'alwana okuzzaawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango. Ensonga lwaki tosangangayo omuntu alwana kujjako Museveni kooti gwesalidde musango nti gukusinze, tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dictator okumuggyawo. Era constitution etuprotectinga ti ne bw'oba okwatibwa kasitooka kasa ti obadde olwanyisa bwannakyemalira, amateeka gakuprotectinga. Basobola okukuuma ku limandi, basobola okukuba emiggo, naye tebasobola kukusalira musango ne gukuka mu vi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira. So njagala obbasaba muleme kuggwamu maanyi, tukole buli kimu kye tusoboka. Kye njagala obbasuubiza, and I want to say this in English as well, that we can only promise, we as NUP and of course together with other forces of change, to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. Kyetwagala obbasuubiza ffe ng'aba NUP nti tujja kukola kyonna kye tusobola, era ne bwe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna bonna abalwanyisa okuggyako dictator Museveni, tulabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo gyewaŋŋamyamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasibo ne bannyabo kumpuliriza. Njagala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe.